Mafia boss oli musajja mugezi nnyo. Zabadde sawawo nga sigenda mu 11 n'ogamba bano abasajja bagenda kukomawo naye kati guno omuzannyo oguddako gwa mutwe saakategedde. Sajja ne bagamba Mafia ate abasajja bajja ate kiraga amugusale waddako wonna mundekerewo wa mutwe saakategedde mu kusooka naye mazokka ngategedde luvannyuma nnyo nti Mafia boss wabadde otegeeza ate kati ntandise okubanga nkalaba luli mu kusooka nabadde saakategedde. Ntunulidde obuniga obwalumbye wa Mafia boss mwana nga bwe buno obuniga bambi obumu na bukyali bwaffe nga bwe buno bukusana ne kakugamba nkubisaamu effite mwana n'okawaayo effite. Mukama Katonda webale kunzija mu mbeera eyo ey'okumpita mbujjano tugende wagundi tukube tuyaseyase ebintu bakuweeyo omutwalo. Mukama Katonda nkwebaza era nkwebaliza ddala eyo levo waginzijjako sisobola kugibeerako. Kerementi oliwa ja tugende wagundi simanya te bakuwayo ekyebi awo navaawo. Mukama Katonda gwasinga temulwanira wano talwana nga bosi waffe ali kusitoopu kakano tujja bakuba bagala lwana naffe bagenda wulira leero bagala lwana wano abaana bali ene naye bajja wulira leero wulira omukwano tule live omanyi bagala kyakalanya omuyimbi amala yimba ku banyoko Batani Solwana